mwebale kweberera mwebale kwagala nsi ya mwebale kukola buli kimu kisoboka bwenva onokusemazinga Africa ngenda ku nsi zino ez'omuliro Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, Congo, South Sudan ne Sudan yamambuka makatumu mujebera ko jimutusaka engalo kansule muri bulungi nange ndi bulungi nzizo lwalero mbabuzeeko mbawe information mujule bulungi ebakembigere musobola okutegera kikigira maso mu Uganda bwenvaawo n'ensembyayo bana Uganda mwenna abali mu Uganda buli district moli buli kibuga moli buli kyalo moli omulimu gwokola na buli kimu kyotusaka engalo bana Uganda mwenna mbagala nnyo mwebale kwagala nsi yammwe mwebale kwebereramu mwebale kubutava mu kulembeza Robert Kyagulanyi Ssentamu ebisomooza bingi naye mwebale kumubeererawo mwebale mutamu lya mulukwe ngaye muli anti waliwo bintu bigenda maaso mu Uganda naye ate nembanga musigaddeko so nno saagala barisa ngaye yajja okusaba eri ate tuddemu kuniigiina ate njagala batuusa kubanga nkimanyi mukozesa data mungi nnyo abala obudde mulina butono ate nembanga musobola okubanga muliza information yange so njagala kubaza mwana bawuliza n'abagoberezi bange mwebale kumbeerako mwebale butanvaako mwebale kulwana ntalo gye siri kubanga nzulumu banne base entalo ne zibalukawo nze simanyi nako nene muzirwana muziggusa so njagala kubebaza mwenna abavujjirira struggle mbaagala nnyo newankubadde mwaggwamu amaanyi njagala kubasaba muweddemu amaanyi ng'ate tutuuse ku kinyusi so njagala basa musituke ng'obudde bukyali alright olwaleero njagala tandika programu eno nga nzijukiza buli munnayuganda alina gy'oli omulwanyi gy'oli ekituufu kiri nti twetaaga okwenunula tukwetaaga mu mitendera gyonna egy'enjawulo saagala mugoberere TV ne radio station zonna eziri mu Uganda kubanga zonna nfu yo seeri tibahabulwa tabaise omutano mwakarekezi yasasula media tesobola kukuwa information entuufu okujjako okukuwa information enfu saagala babalimbe ngenda kubira omulago kutakungula eri bannayuganda mwena bali ku social media one abali ku Facebook bambi mwongereemu omuliro bw'oba omanyi nti waggwamu amaanyi olwa struggle please yongeramu omuliro kubanga Museveni akozesa obukodyo bungi nnyo okubamalamu amaanyi abalwana mulwane abali ku Facebook abali ku Twitter please njagala kubiriza omulango gutakungula buli munnayuganda yenna ali ku Twitter please ngenda kusaba kozesa Twitter account yo okuexposinga Museveni ebikolwa byo by'obutemu ebijjudde enge bibali mu kukola please mutuyambe mu exposing omuntu oyo kubanga tukooye efuga bbi n'okuba nti batta bannayuganda mu ngeri ey'ekyeyononero wetwogerera olwaliro waliwo akatambula ku social media akamuganda ffe Kakwenza mukalabi bulungi nnyo nkyakanoonya wano nesijoza sinnakafuna nkyakanoonya wano kamale okulaba wano male okulaba wano akakakwenza lindako male okulaba wano nkafunyeeko nendoza mukalabyeko nyinza okuba wano kanvuddeko njagala mukwate akatambi ka muganda ffe Kakwenza mukatambuze ku Twitter, ku Facebook, ku WhatsApp, ku Instagram, ku Snapchat, mu UN, mu AU, mu Pentagon bulwamu. Tulage ensi nti ebintu bye twogera nga tuli ku social media si bya muzannyo. Era mutambuza akantu ako. Njalo tumina kubaganda mwenna batuta warriors mwenna bali ku Twitter bawandiika mwe bali nnyo mulimu gomukola. Video tenatandika nkyali ku sinatukola na Kigula Lugi. Njalo kobaza muganda Faustin Masaba we bali mulimu gwokola okubiriza abantu ogenda ku Twitter. Njalo kubiriza muganda wange gobayita muganda ngomulala Faizo Mayanja abera ku Kyoto ne page abakubiriza ogenda ku Twitter. Njalo kobaza muganda ngo tuyita erinnya ligenze wa Spider Web mugoberera abantu awo batandika bayigiriza engege mugula mu Twitter no promoting ebintu bino akatambika Kakwenza kano kakulu nnyo olw'ensonga kalaga obutemu obukyayi ekko nefubitirizi eriri mu Uganda kuba nti bakyatulugunya abantu mu .com era tosobola kuba mwana wa muno n'otuko mukuba n'omujjamu enjala n'omukuba emiggo n'omumenya amagu n'ogamba okyafuga eggwanga ate ng'abikola bino wagamba ayagala kufuga ggwanga kintu kisoboka. It is impossible. Era chovola bagadi mukwate abali ku Twitter mwe bali nyoba balire ddala abali ku Facebook abali ku WhatsApp abali ku Messenger namwe banyina ffe ne baganda baffe mwenna abakolera ku TikTok mbagala nnyo mwe bali kola era mwe bali kutambuza information naye nabagamba bukendeeze ku Twitter entertainment mutandika okukola ebintu ebiri constructive nga biyamba eggwanga lyaffe okuyamba bannamwe video ziba zirese nga zetaga abaana buyambi muzikole
abetaga information okulakulanya eggwanga muzikozese nembaga mukose platform zammwe in future zijje bafuukira ekyobugagga oba ekintu ekiyingiza ensimbi. So bagane mwena bali ku TikTok mbagala nnyo mubale kola mulimu mubale kulaga talent je mulina kubanga buli muna Uganda yenna asobola kubanga tulina talent esobola okukola ebintu bino. So no mwena njala bategeeza era njala tandika n'akayimba kano mutegeere nti omuntu azaala ekibi era naye abeera kibi. Omukulu Yoseri Tibahabura tabasire mutano mwaka njala mutagira mutange Genetic Embabazi mutangena buli mwasobola kubanga njagala bawa akayimba kano nga ntandika nako then tugende maaso. Video eno mukimanye bulungi. Okay, sigenda kalwako. Mutambuze video ya Muganda Africa Kwenza, mutambuze video ya Muganda Africa Maseruka ku Instagram, ku Facebook, ku Snapchat na buli wamu. Muwandikire EU, muwandikire AU, muwandikire buli embassy yonna nga mugisindikira obubaka. Nti banna Uganda bangi abatasobola kufuna media okubanga balaga tocha zaabwe. Muhozi Kanyirugaba agamba ayagala kufuga eggwanga ate mugwira ebikolobero byakola mu Uganda n'ekitawo Yosef Tabasire mutano wakalekizi abatandise okwagala okutta abantu okubamala mu Uganda nga ate bibakola byennyini biri mabega biriki bimenya amateeka. Njala tutandika n'ekigwaruji. Ekigwaruji kyayo njagala kigende eri buli Uganda yenna ayagala struggle. Ekigwaruji kya leero njagala kigende eri buli Uganda yenna ayagala struggle. 1. Nzize mbasomesa emitendera Museveni gyayitamu okwawulamu bannayuganda n'okukola ebintu bye kye tuyita divide and rule. Ekigwaruji kya leero bakiyita divide and rule. Tusobola tutya okuva mu divide and rule tusigala nga tukola ekisokera ddala. Bwe tubanga tuli mu lutalo tuteekeddwa okuba nga tulina common enemy omu oba omulabo omu yeyo Seri Tibahabura Tabasire mutano mwakalekyezi. Emmundu zonna tunazisinuliza Yoseri tuleme okwerumangana ng'obwana obw'enjala kubanga nze bwe nkwata okugulu gwe kwata omukono bwe nkwata omutwe gwe kwata oki kwata ekibegabega osike tutwala omusajja ono. Museveni kyasinga okukola yawulamu abantu yayisewo ebiye kati ngenda basa mwenna ba social media warriors unawe muli temuddamu kuwuliza kibooziboozi kyonna kijja ku media nga owa Nuupu alwanyisa owa Nuupu munne. Kiba kitegeeza nti tuzannya kaadi za Museveni z'ayagala. Nkiddamu buli muntu yenna ng'ali ku media ng'oli social media warrior, please tetuzannya kaadi za Museveni kubanga yasinga ozitegeera. Buli lw'abaawulamu struggle ebe yononeka, buli lw'abayingiramu struggle ebe yononeka. Tuconsultate ku kintu kimu Museveni n'abagamba struggle w'eggwanga ffe tujja kwesanga twemaliriza ebyaffe naye kati essaawa zino. The moment kasita tandika okweyuza amasaati ye Museveni aba akola. Kino akikoze ebintu bingi nnyo n'abitadde ebintu bingi nnyo kuba nti awulamu abantu bano ffe tutajja kukkiriza. So ngenda basaba nti olwalira ekigwaro kya leero tu focus tudde ku mulamwa. Ebintu by'okuyomba eby'okwerumangana eby'okwekuba tebijja kukola. Tusigale ku struggle nga tukola ekintu kimu nti twagala struggle egguke. Kubanga buli muntu alina olubimbiro lw'okuggusa so si nti ate buli muntu alina okulumba munne nno. Ebintu by'okulumba tubikomye. Era omuntu yena g'oda nga azannya kaadi za Museveni nga wa Nuupu atalwanyisa wa Nuupu oba wa Nuupu akuba wa Nuupu kiba kitegeeza nti ezo kaadi za Museveni zasinga okwagala. Tukimanyi tetuli batuukirivu naye ate tulina omulamu omutuufu gwe gw'okulumba Yosef Tabasire mutano wakalekizi omukuba left and right and center okuba tumujja kuki mu bintu byonna ebiriwo. Ekirala ebibooziboozi ebitambula ku media muleke bisharinga bibajja ku mboozi ennene. Nabagamba Yoseri agenda kukola buli kyayagala okubanga abajja ku media n'okubabuzaabuza. Nabagamba Museveni agenda kwokya buli ekyetaagisa okwokya mu Uganda naddala mu Buganda wakati bookya buli ekyetaagisa. Era nebaga business bagenda zote nembagamba Museveni bagenda gochi nebaga bagenda kukola buli kimu. So buli muntu waliyo please nkugamba ebibooziboozi bitambula ku media byonna bisasulire bulungi nnyo. Londa mu bikugasa ne bikutwala maaso si buli ekijja nti ogenda kitwala kubanga Museveni wasinga okwagala. Divide and rule.
kasita kola divide and rule aba kujje ku kyoyina okutegeera ye nakutwala ku kyayagala okole ki owulirize. So nno njagala kutandika video eno bulungi nnyo olwaleero buli muntu agenda kunyumirwa kye tuyita video. Ekigulalo gikiwedde kangende ku information endeese. Nga sinagenda ku information endeese njagala mutagingirayo Seriti Bahabura otabasira mutano wa Karekyezi mukyalo Janet Kembabazi family yaabwe Muhoozi Kanyirugaba n'abalala njagala bere ku video eno. Naye before nga sinatandika ngenda kusaba family z'abantu bano wammanga, please muve mutegeeze ensi abantu bano gye bali. Family ya Inspector General of Police Okoth Ochola, please muve mutegeeze ensi Okoth Ochola ali luddawa. Family ya Moses Ali muve mutegeeze Moses Ali ali luddawa. Family ya Jacob Olanya muve mutegeeze ensi Jacob Olanya ali luddawa. Family ya General Eli Tumwine muve mutegeeze ensi abantu bano gye bali. Otherwise bana abantu bagenda kutta ba public figures mpola mpola ng'omulambo bajjayo gumuli baguteeka waawo. Ekyo ne kiggwa kubanga bakimanyidde. Bagenda tutuuse ekiseera nga tuli immune ku bantu abafa public figures nga we don't care. Ekyo kijja mpaka nga kituuse mu nju yolo n'olumwa n'oga nedda ekimala kimala nkiddamu. Bana basajja bazanya ekintu bakuba ejjinja mu kisaka ne bateekawo ekyo mutakifaga oyo afudde agenze. Katutandika okumanyira nti gunne bwafa we don't care naye nga tetumanyi value ya muntu oyo mu Uganda gy'alimu. Ye system egenda okujja nga batta omuntu ne tubeera awo yafudde agenze kiwedde. Naye nga abantu bano Museveni kyayagala okukola sooka jjo abantu bonna abamanyi history, abantu bonna abategeera wuzi Museveni babajjewo omu ku omu. Ekiddako tugenda kubeera immune ye ng'akola byayagala. Right now omuntu bwafa we don't care. Naye nga ate ekintu kiki ebintu bigenda maaso nga tubiraba. Kati njala tandika olwaliro ne information eno tulika tugende maaso. Luli najja ne bagamba nti nali njagala kukola program nga njogera ku Honorable Segirinya Muhammad. Naye ne bagamba no kansooke holding mu katono olw'ensonga nti information gye nfuna eyinza okuba nga yeetaagisa Honorable Segirinya nnyini okujja okweyogerako ng'omuntu kuba saagala kusala kigambo na kuwayiriza muntu. Naye njagadde mutegeere lwaki Honorable Segirinya Muhammad ali mu kkomera era lwaki tasobola kuvaayo kwogera bintu byalina kwogera ekisookera ddala. Honorable Segirinya Muhammad gwe nina okwogerako yekka ebisigadde eno information nagijje mu drone zange nedala gye nzize nkola etandika bwete. Munnange bannabyabufuzi nga mumamanyi Honorable Segirinya akoze bintu bingi nnyo era abadde munnabyabufuzi ayogera. Naye kyenjagala osooka omuwa credit mu byonna nti ebintu ebyamusabibwa okukola ku mukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu yabigaana. Era buli aliyo ng'onenya Honorable Segirinya Muhammad munenye ng'omulekamu olw'ensonga. Ebintu ebimusibiza mu kkomera katukutuka olwaliro byali bikwatagana Robert Kyagulanyi Ssentamu bye baali baagala akole ku ye n'agaana. Byatandika bitya kubanga wenjagala okuvaawo ngende mu maaso. Olwatuuka Honorable Segirinya Muhammad musajja musiraamu ng'ayingira ebyobufuzi gavumenti tebyo bya ssente entono bya ssente nnyingi. Munnange ng'asinkana mukwano gwe oba gwe yaleeta mukwano gwe gwe bayita Ham Kigundu oba ng'omuyita Hamis Kigundu ng'amugamba Haji njagala mukono gwo kubanga agenda kwesimbawo naye njagala funding oba njagala kunsponsoringa ssente ezo nja zikuddiza nga mmaze okukola ki okutereera. Ham kye yakola ng'atandika okupoka omusimbi ng'aguwa Segirinya Muhammad nga Segirinya akola by'alina okukola nga munnabyabufuzi. Unfortunately Katonda ng'amuyamba nga Segirinya ayitamu. Hamu Kigundu ssente zino teyaziwa Segirinya ng'ambuulira nti ssente zino azimuwa ku kintu ki ye yamuwanga buwi ssente. Segirinya ng'akola by'alina okukola nga munnabyabufuzi nga biyitamu. Olunaku lwatuuka nga ssente zakimuleetinze. Honorable Segirinya ng'amala okuwangula akalulu. Bw'amala okuwangula akalulu gundi Hamu Kigundu Hamis ayita Segirinya amugamba jangu. Segirinya agenda sinkana Hamu ng'amugamba munnange nno manyi nti nina bwenjagala nkutwale olina bwolina okusinkana tubeke ensonga zetwogera ku bintu bya ssente. Kumbe batwala Segirinya ono ng'abamutwala tamanyi gye bamutwala. Mu mmotoka gye bamutwaliramu mwalimu ne Muhammad Nsereko eyeyita member wa Parliament wa Kampala Central. Bamutwala nga bamutuusa ewa Muhoozi Kanyirupama. Bamutuusa ewa Muhoozi Kanyirupama nga Muhoozi Kanyirupama muga nti ssente zobadde bakuwa okukozesa zibadde zange. Naye ssente zino sikyazeetaaga kubanga nnyingi. Kyenjagala onkolera ekigambo kimu kiri bwe kiti. Njagala onkolere mission emo. Segirinya nga bambuuza mission ki.
nga mugamba twetaaga tukuwe mission nga yakujja obulamu bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Sseggirinya yennyini gwe bagamba okujja obulamu bwa Ssentamu, Sseggirinya ng'asooka afaako eddakiika. Omuntu bw'akugamba ekigambo ekikushookinga nawe kennyini osooka n'ofaako eddakiika. Sseggirinya ng'asooka afaamu eddakiika awo. Nga mugamba sooka ogende weetereeze oba weerowooze tunaakuddira ng'osobodde okukirowoozaako. Sseggirinya mu mutima gwe yagaana kubanga yali tasobola kukola kikolobero ekyo. Nga munnange Sseggirinya afuluma ng'atambula. Mu kutambula bano abasajja baategeera nti Sseggirinya tagenda kukola kintu kino. Ekituufu Sseggirinya ye tasobola kutuusa bulabe ku Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga abadde ebbanga ddene nnyo ng'amukampeyingira ate ng'amwagala amwogera nga pulezidenti we era asinga bangi abataayaaya. Munnange ekiseera tekyali busa, Sseggirinya Muhammad ng'akola ki? Nga alinnya agenda e Netherlands gye yagenda. Mu biseera ebyo nange baali bantadde emabega w'emitayimbwa emikono gitawumira muwemba. Sseggirinya bw'atuuka e Netherlands yali yagenze mu ssomero bakola mikwano gye. Bwe yawulira amawulire nti bankutte naye n'ateekamu amaanyi ge. Naye Katonda nga bw'atabeera na programu ntuufu kubanga ye amanyi kiki kigenda okulibeerawo enkya. Munnange Sseggirinya olwava e Kampala ng'agenda Netherlands. Kumbe Muhoozi Kanyirugaba n'ekibinja kye ky'aba mafia ne bategeka okutandika okusaanyawo bannayuganda mu disitulikiti y'e Masaka n'okuteeka entiisa mu bannayuganda. Nga bateekawo Bijambia group eno ya Muhoozi naye ng'edumibwa omusajja gwe bayita Kale Kalekezi Kayihura. Nga batandika okussawa bannayuganda naddala abaana ab'enzalo y'e Masaka batematema okwagala obbattamu abantu abayitirivu batta. Munnange bano basaawa nga banoonya ani gwe bagenda okikwasa. Bo nga baga katugenda kiteeka mu Sseggirinya Muhammad. Munnange musajja mukulu teyamanya mission ki eyaliwo omubegaawo. Sseggirinya nga ava Netherlands ng'akomawo e Kampala. Olwali okutuuka e Kampala nga bamukwata bamugamba nti gwe ne Ssewanyana mmwe mubadde emabega w'okukola ki w'ebijambiya bino. Ng'amukwata nga bamussa munda. Mu kumussa munda bamuwa condition nti twagala oveeyo olumize Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yali emabega w'okutema abantu bano n'ebijambiya era n'akabinja ke akabayeekera. Sseggirinya Muhammad omusajja omusiraamu ng'agamba kafuuwe sisobola kulumiza Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga bino tabimanyiiko naye kennyini bino sikola ki sibimanyi. Era nga Sseggirinya akola ki agaana. Nga wabeerawo akavuyo akaaliwo nga bazanyisa maama omuzannyo nga gumulemerera. Maama ne bagezaako muwa ssente ne statement azikole bate Sseggirinya ne zigaana. Essaawa zino bwe twogerera waliwo obukwakkulizo baagala okuwa kya Sseggirinya Muhammad asobole okuba nti bamujja mu kkomera naye ng'omuzannyo guno nagwo munene gutya. Nabagamba nti ekigendera kya Museveni kyamutwala e Congo waliwo ebintu bingi nnyo bye twamusooza. Teyagendayo mbu anoonya ADF wabula yali agenda teekayo obubinja bulumirize nti bukolagana Robert Kyagulanyi Ssentamu kwata omusajja wa Katonda musibire emabega w'emitayimbwa. Era mu kintu kino kyennyini condition Donald Nzengambe tibagambye Sseggirinya bw'aba asobola okumiza Robert Kyagulanyi Ssentamu nti y'omu ku bantu abali emabega w'obubinja obuli e Congo bw'abayeekera. Bw'anaava n'asobola okukyogera basobola omuta. Abaana batakyogedde then tebasobola muta. Naye nakino baagala kuzzaamu nnyina asobole okukkiriza omwana ono okukola ekintu kino. Sseggirinya kyagaanye era kyenva mbagamba nti yenna omuntu ali eyo njagala okugamba sabira nnyo Sseggirinya Muhammad ekintu kye yakola kya buzira nnyo. Abantu abasinga obungi asobola okwewussa najja n'agamba nti nze munnange kasita neefaako bumu kangende nkola ekintu kino. Sseggirinya yagaana okulya mu Robert Kyagulanyi Ssentamu olukwe n'okukkiriza ebigambo bye baali bamutaddemu abikole. Awo olina okuweera omusajja ono credit nti yagaana era Sseggirinya musajja nnyo ne bw'aba ali mu kkomera essaawa zino yagaana okukola ebikolobero byali bamugambye abyogere ku Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ali emabega w'ebintu bino byonna. Newankubadde buli muntu abeera n'ebizibu bye naye ekizibu kibeerako ekisingako. Bw'abanga omusajja ono yagaana ebintu byonna byali bamugambye okukola ng'abikola ku Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya NUP. He deserve respect era yeetaaga okulwanirira. Buli muntu ali eyo please gezaako nnyo okulwanira obulamu bw'omuntu aba akoze ekintu ekyenjawulo. Sseggirinya Muhammad he reserve respect era newankubadde omuntu oyinza okumwendako akakukoba kaki ne tukkirize nti omuntu kyaba akoze kiba kyamaanyi. Yandibadde tali mukumya oba ndibadde yakkiriza ddala yagamba kino sigenda kikkiriza era sijja kikola era yagaana okikola. Ngenze mu maaso era wetwogerera essaawa zino bagezaako nnyo omunyonyoogera asobole okuba nti avaayo akkirize bamugamba naye yagaana. Muhoozi ono agamba bw'ati nti ngezezzaako nnyo emirundi mingi okujja Robert Kyagulanyi Ssentamu kigaanye. Ngezezzaako okugula abaana ba NUP bakole omulimu guno nekigaanye ngenda kukola ntya. Kati nno wane wabeera okulya n'okukomba essowaani abasajja bano bakozesa abaana ne bakojjawo. Wetwogerera essaawa zino muganda waffe Hamis Kigundu ali mu kattu era nga akattu kaalimu ke kano wano wammanga bamukozesezza okuzimba ebizimbe biyitirivu kusendeza omuwe musolo
naye wetwogerera essaawa zino bamuwa project ez'okukola zamulema muno muli mission ey'okumaliza Robert Kyagulanyi Center ng'ayita mu mitendera egy'enjawulo egyamulema. Muhoozi ono era gentegeddeko aplaninga okuggyawo hamu Kiggundu olw'ensonga nti zonna plani ze bamuwadde okukola okutuusa ku Robert Kyagulanyi Center ne bannabyabufuzi abamu zimulimi okukola. Muno mwe mwanne plan ey'okubba Diamond Trust Bank nayo neegaana. Mwe muli ne mission ey'okutta Robert Kyagulanyi Center ne mission nnyingi nnyo ezimulemeredde. Era emulya ngo muvubuka ono atuuseeko obuzibu essaayo nga bamujje mu action temubuuza ani abakikoze. Eyo nno information gye mbawadde ekwatagana ne kwezo ensonga kati video entuufu etandise. Naye olunaku lw'enkya nnyinza okuwalirizibwa okudda nga maze okufuna ku nfunye information gye njagala okubategeeza ku nsonga ezimu eziri crucial ezikwatagana ku ssomero lye bayita SMAC awenkomye. Kati ntandise. Wetwogerera essaawa zino tebakulya coin tebakusiriwaza. Eggwanga Uganda liri matanka nenge empale za Museveni kennyini afuga eggwanga Uganda Yoseri bahoro tabusero mtano akarekezi. Tulina gavumenti nnya ezifuga eggwanga Uganda ate buli omu nga awa ebiragiro bye byanjawulo. Era waliwo nga bulijjo tuvuga nti waliwo okulwanira obuyinza ng'essaawa yonna oba gye bujja katono muyinza okuwulira ebifuba bibapugumye bitya. Omukulu Yoseri Tibahaburo tabasira mutamu wakarekezi nsi yaleta muzeyizidde ensanga bisibe. Amaanyi gamuwedde. Windows zaayika ate tebakyazikola update. Olw'ensonga emyaka tegidda mabega. Agezezzaako okusaba obuwangwa obulamu n'ekikyagaanye. Muno mwazongira ng'ali mu masabo akola buli kimu ekisoboka naye nabagamba tosobola kusaba magumba bulamu nga olidde oluka mu Katonda ng'ate ne bannayuganda Ssebangi. Omusajja ono ali mbuzi obutategereka olw'ensonga nti n'ebintu ebigenda maaso mu ggwanga ebimu tabimanyisi abisayininga ng'akavuyo kali wano. Waliwo akakundi ka Janet Kembabazi Mama Assassin Mother of Death. Ayina akakundi ke kali mwani ye kennyini Mama Assassin kalimu muwala we Natasha kalimu mutabani we eyawasa muwala we gwe bayita Odrek Lwabwogo omusezi atunda ebiwowoolo akakabinja k'abantu basatu kamu ke kasooka n'aka Museveni kakubiri. Waliwo akabinja ka Salimu Sali ye alina gavumenti ye yawa orders akakabinja kakumeka kakusatu. Akabinja akokuna ke bayita akamuhozi project bwe ubinja buna. Museveni awa orders ze nezitakola. Muhozi nawa orders ze nezikola. Janet Lwabwogo Natasha Karujire nawo ne wa orders nezikola. Kitegeeza tulina gavumenti nyamu gavumenti emu. Kyovola banti parliament ita sente zino onaita sente zino oyinayogera kino naye ng'ekigendera kiriwo ekiti nti omukulu Odrek Lwabwogo ye nannyini cabinet efuga eggwanga erya Uganda. Era kyovola nti abantu batulondera ng'omukyalo ono eyita prime minister mukyala Nabbanja nali nkusuubiza okuwa erinnya lino nendeerabira mukyala Robina Nakimwero kandiggumiza temuddamu kumuyita Nabbanja okusinziira ku ntegeera ye n'ebikolwa byakola n'enjogera gy'amamwentuka kubanga okumumwentuka kibi nnyo. Omuntu omumwentuka ng'omutogo babikkulidde ku ggulu lyataavumbise ye mukyala eyeeyita Robina naye nga ye Robina Nakimwero. Abamanyi Oluganda olukusike ekigambo kye bayita Nakimwero kigambo kinene nnyo sisobola kinnyonnyola olw'ensonga nabagamba nti nze vidiyo ezange siyiwaamu ntungo naye amanyi erinnya lye bayita Nakimwero oyo mukyala ku bikolwa byakola n'okweyogeza ng'omutaamazeewo n'okwesesanga ali nnyo obuliri ng'omubi ali nnyo obuliri muwadde erinnya lya Nakimwero Robina okuva olwaleero. Ekigambo Nakimwero erinnya Nakimwero anaalimanya n'alinyonnyola Robina Nakimwero gumuyita Robina Nabbanja prime minister mujja kuba mumaze ekkubo mu kibya. Naye ndowooza oba mbasunneko katono naye muyinza ogati erinnya lino nga ddene nnyo. Kale ngera bw'owulira ekigambo kye bayita Nakimwero nyinza okumwa emba zange zino nga nkozesezza ejirita nkozesezza akamweno naye ebiddako nga mmaze okwemwa bye tuyita ebitulututtu ebyo bye tuyita Nakimwero naye ate oli gino Nakimwero bibeera mu bitundu birala eby'omubiri kati yo bayita Robina Nakimwero okusinziira ku bikolwa byakola n'okwemwentula ng'omutaamazeewo. So nno mukyala Robina Nakimwero lekeraawo okwogera ng'omuntu atalinaamu wadde obwongo
lekera okusiruwalira ku bannayuganda ng'oyogera okinnambuka amagulu gasudde eri wenna weetadde olinganga olujja lw'essabo ng'ogamba wasoma. Tukumanyi nti Odrek Lwabwogo yalonda kabineti ng'akimanyi nti bakuba bukubi essimu ne bafuna kye baagala ddani okuteekawo abantu abamanyi okutegeera abaasoma. Mukyalo Bina Nakimwero eno message njagala egenda eri ewwo. Yo Sseritiba Habura Tamusira Mutalo Wakaliza akozesezza abantu bangi n'abatuusa abatuusizza gwe naye bagenda kukozesa emiranga tojja giwulira sigenda kulwako ngenze mu maaso. Alright. Wetwogerera essaawa zino ngamba twala kantindiggwa nabagamba olutalo oluli mu ggwanga lya Congo yo Sseritiba Habura Mutalo Wakaliza luyatandika. N'olutalo tulugenda kubala wa wiiki emu oba lwa wiiki bbiri. Lugenda twalirako ddala ebbanga eriwera naye nga ssente zonna ziva ku musimbizwamu wa musolo. Ekyatwala Museveni e Congo si kunoonya ADF byali byanfuna olw'ensonga takyasobola kufuna ssente kuva mu materekero ga nsi yonna okwewola nti ssente baazibba dda tebalina kye basobola kukola. We twogerera essaawa zino ekyatwala Museveni kwe kubba ebyobugagga bya Congo muli embaawo zaabu n'ebintu ebirala eby'omu ttaka eby'omuwendo nga bitunda ku black market okufuna ensimbi. Alowooza nti olunaku olutalo lwa wiiki bbiri lwa mwezi gumu ekyo kikafuuwe. Olutalo luyinza n'otwala emyaka ebiri oba omwaka omulamba naye nga ssente bakosezaamu wa musolo. N'amagye agali e Congo balina amagye ga bika bibiri. Waliwo amagye ge bayita funguwa barabara n'amagye agali mu kubba obubbi nga bugali station D okumonitaringa abasimi b'obugagga n'obifulumya. Kati bano abasaggula be baana baffe Abaganda be baana baffe Abasoga abanyoli bakuba amasasi ne babatta bali basigala nga babba. So omuntu aliyo nga gwolooza nti olutalo lwa ADF luno olutalo si lwagenda kunoonya ADF kuba ADF teriiwo. Eno bagenda kubba na kusaanyawo nsi ya Congo okutta bannansi ba Congo nga bwe kirina okuba kubanga bo bwe bakyagala okuba nti kigenda mu maaso. Ntandise bwe nti kamala okuggulako wano 1 minute mumpamu eddakiika emu. Mpemo dakiika emu mala okunoonya wonna bye nnoonya wano. Ntandise bwe nti eno buno obubaka njagala bugende eri bannayuganda mwenna bazadde n'abaana ab'obuwala bakyali e Kampala abatannalinnya nnyonyi genda kunoonya mirimu. Tukimanyi nti ensi Uganda wetuuse tekyali mirimu naye tulina okwenyweza. We twogerera Uganda eri mu katyabaga akatenkanika ng'abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi banoonya emirimu kubanga baasoma naye tebalina byakukola. We twogerera essaawa zino baana bawala abatwalibwa e Bulaaya naddala mu Middle East okukola emirimu egisinga obungi tegikyaliyo. Olw'okuba nti bano balina mission ey'okuleeta abaana buli kaseera batwala temumanyi lwaki batwala naye ng'ekikulu kiri nti batwala abaana bano kubatwala mu buddo. Naye nabagamba ekintu kino kiringa musota oguli mu ntamu bw'ogukuba tolya bw'ogulekamu tolya oba tofumba. Tugenda kikola tutya? Kino kiri eri bazadde n'abaana kwebeereramu nti bw'olaba embeera embi osobola okwekyusiriza ne weeyiya. Bw'olaba nga ekuyiye ekusinze osobola okusala amagezi. We twogera ngenda balaga ka video kano. Baana bawala abatwalibwa ebuwala bali mu kitundu kimu nga tebitundu bingi nnyo omuli abaana bawala ka video kano mukalabye ku mitimbagana akatambula naye njagala bwa information mugenda kutya. Ka video kano kaakano abamuddugavu wabonabonera ku ddungu abawala abo bonna baddugavu bannayuganda bayiseeko ssaawa zibadde nga 9 akawungeezi bali mu kubonaabona e Saudi. Kanka baddiremu muddugavu wabonabonera ku ddungu abawala abo bonna baddugavu bannayuganda bayiseeko ssaawa zibadde nga 9 akawungeezi bali mu kubonaabona e Saudi. Abe mulaba be bamu ku baana abali mu kitundu ekimu naye ng'abaana bangi nnyo abali mu kubonaabona. Njagala nzanye ka video kano mukawulira akalala ntandike programu nga bw'erina okubeera muwulire bulungi nnyo ebibatuukako nga temumanyi. Kaakano abaana b'abantu batunze President Museveni otunda abaana b'abantu challenge naye muddidde abaana b'abantu batunze President Museveni
otunda abaana b'abantu. Challenge me if you're not doing that. Because banaba kola bino osobola go directing and they stop it. Mukulu Kayonde. Gambo mukulu. Mukulu Kayonde. Mukulu Kayonde. Guru. Tuliziganye Mukulu Kayonde. Akilialinga abaana b'abantu batunda mbudde Saudi Arabia akomyawo. Mukulu Kayonde tuliziganye. Akomyawo because buno bwe mutunda buddu. Omukulembeze w'eggwanga yavaayo n'alunga. Njagala President Museveni, you challenge me if you are not promoting slavery. You are selling Ugandans under labor export. I want to challenge you. This is labor export. Baana bano abagenda ba domestic work abagenda mu mayumba. Mukulu Kayonde katusoke. Abagenda mu mayumba. Bwe baba tebali free nga batulugunyiziddwa to walk away even to talk or voice for themselves. Nabadde mu ministry eggulo. Wa ministry abuuza aba voice bakola migrant workers voice ekula biti ne mubuuza, do you know the meaning of what you are talking about? Can you translate it? It is a migrant workers voice, which means you have denied them a voice, therefore they are your slaves. Mukulu Kayonde, yes, njagala tuwuliziganye bulungi. Bw'ovaayo n'onenya omukulembeze w'eggwanga okubanga ya promoting slavery. Let him challenge me that is not doing that. Ekiwandibadde okimenyawo. Saagala kukimenyawo. President Museveni bwe batovuddeeyo. I don't want to go political. But we have tried our level best. We understand the levels of unemployment in the country. You are doing your best maybe when you allocate a labor minister who is so decorated also. You should because appreciate the president over that. I do not. Because Parliament has done its work. International labor export is internationally accepted. UN accepts it. And now if you come out and accuse the president over the same, you need to withdraw that. No, listen to me. The president must come out and boldly tell the public what are they doing clearly. If at all we are selling Ugandans to Saudi Arabia, where they still promote debt bondage and this whatever kafara system. Kafara system is a sponsorship. UN promotes migration, it's fine. You can sponsor someone. Yes. But when sponsorship turns into a debt to pay back, then that is total slavery. Ontandikiddeawo. Wetwogera bannayuganda abasinga obungi mulina kye mutamanyi. Kambaddize olugere emabega mujjukire bulungi nnyo. Mukimanyi bulungi mu ssemateeka wa Uganda ewandiikibwa obulungi bajjajjaffe ne bakitaffe abalwa mu biseera ebyo nga Museveni tannajja mu Uganda. Buli munnayuganda alina eddembe nga n'omulambo oguba gufudde gulina eddembe lyagwo. Naye okuva Joseph Bahabulota Basira mutano wa Karakizi bwe yajja mu Uganda n'emirambo bagicunya gitya. Nti omuntu atuuka okuba nga afiiridde mu maka ge, poliisi n'ejja n'etwala omulambo ku kifuba n'ereka nga bakubye n'embooko. Kiki ekitwaza omulambo ogwo? Mbagenda kukola postmortem. Postmortem eyaki? Mulindeekaawo. Omuntu agwa ku akiside ne bamutwala omujjanjaba ne bamuttira emulago bamusse. Kiki ekimussa? Ngenda kikunnyonnyola. Mujjukira nti Kampala, Mukono, Wakiso n'ebitundu ebirala byonna ebya Uganda byalingamu abaana ab'okunguudo abayitirivu baddaluddawa. Ngenda kunnyonnyola. Mujjukire nti abalalu ng'oggyeko bambega waliwo abalalu abaataayaya nga buli mu kibuga nga mulimu abalalu. Abalalu bano baddaluddawa. Ngenda kunnyonnyola. Ntandise bw'eti. Constitution etugamba nti munnayuganda yenna ayina eddembe mu bulamu ne mu bufu ne bwe bafudde ng'aweddemu omukka. Kitegeeza nti omuntu yenna okugibwamu ekintu kye eky'omunda aba alina okufuna olukusa okuva mu bannannyini muntu oyo afuna olukusa olumuggyamu body organs. Mu Uganda kyafuuka kya kiyaayo wa kya bubbi. Buli muntu yenna afa ne bwe bafiiridde mu nnyumba ye, poliisi lwaki yejja n'ekuba abantu emiggo n'etwala omulambo. Kiki ekitwaza omulambo nga gulina eddembe lyagwo okuguziika? Kubanga babagenda kuggyamu ebitundu eby'omunda babitwale babitunde. Programu eno gye mulidde omukulagirako gye bayita kafala. Programu eno mpanvu nnyo era yeetaaga okwegendereza ennyo nga njogera ebintu bino. Tutandise bwe tutya. Mu Uganda muwoza nti ebyobufuzi byaggwa. Ebyobufuzi tebiggwanga ate bisobola kuggwa kubanga ebyobufuzi bitambuza ensi. Kubanga nakujjukiza kino nti buli mukaaga mu program ku TV mu radio station ez'omu Uganda ne TV kubeerako abantu abanalizing ebyobufuzi. Omuntu yenna gw'owulira ng'ali yazunga aliko olubale waabwe gwe bataasamira nga woza ti ebyobufuzi byaggwa, mugambe agende mu nnyumba ye abeere ne famire yefe abali mu byobufuzi tujja byogerako mpaka ng'ensi ekyuse. Ntandise bw'eti. Eno kafara system gye mulidde teri mu Uganda wokka, eri mu nsi yonna lwakuba nti ensi ezisinga obungi zaagigoba olw'ebintu by'ekiyaaya. Bwe twogerera essaawa zino mu Uganda nti n'omufu talina ddembe era atulugunyizibwa n'agibwamu ebintu by'omunda ne bitwalibwa. Mu Uganda mw'osanga mwokka ng'abantu aba bulijjo bafa ne batundamu ebintu byabwe nga tewali muntu yenna akubye ku mudomo oba adde okwogera.
mu Uganda tulinamu omuntu akulya business eno bamuyita Odrek Lwaboogo ono ye mutabani wa Museveni eyamutwalako muwala gwe bayita Natasha ono era nyini business oba mafia omukulu akulya program ey'okutunda ebiwowoolo emitima n'ebyumba n'ensigo mu Uganda kobere ng'oli mulamu oli mufu oli mulalu oba oli street kid ono ye specialist ng'akolagana ba mafia ku international level okukola ebintu bino tutuganizibwe tuti abantu abasinga obungi temumanyi mu Uganda mu Kampala mulimu special hospitals oba amalwaliro ag'enjawulo agakola mu Kebera kituyita matches oba blood samples ez'abantu abanoonya ensigo ebibumba omutima n'ebiwoowoolo nga balwala ddala sigala yabatta ninga bali mu nsi ez'abawalabu n'ensi ez'abazungu kino bakikola nga bayita mu ngeri y'okwekweka naye temuyinza kitegeerera ensonga nti bannayuganda basinga obungi twabula ekibuuzo kye bayita kino kiki era lwaki kubanga tetubuuza ate tetufuna answer okuba nti tutya amalwaliro gali mu Kampala mu sayidi z'ebukoto Ntinda Kololo ne Muyenge eyo wepo ne ku Gabalodi n'ebitundu ebisinga obungi wepo n'amalwaliro amanene gabeereyo nga g'omulimu gwa Kebera matches za kufuna abantu bagenda kukolebwako bintu bino ngira wetwogerera essaawa zino baana ba special doctors abasawo ab'enjawulo nga bo bakafulu mu kukola ebintu bino bafunyemu omusimbi omupya n'omukadde naye nga babikola kwani babikola ddi ani abikola bafunamu batya era bivaawo bitya yeeno program etandise giwulirize bulungi nnyo kanzire wano osooka embazanyira akatambi naye obutambi bwange oba bawalaze oludda simanyi ani andoga obutambi bwe bwonna sibulabako mani tuta obutambi bwange n'ekirungi obutambi mbulina kansooka embazanyire kano Judith Nakintu omutuuze w'Eruzira Kirombe ekisangibwa mu division y'e Nakawa mu Kampala yava okwaba obwenga 12 Desemba 2019 n'ayolekera eggwanga lya Saudi Arabia ng'ayita mu kampuni ya Nile Treasure Gate yasangibwa ekiwatule okukuba ekyeyafuna ezirabira abaana b'abataano n'okukyusa embeera y'obulamu bwe ng'atuuseeyo yawuliziganya n'ab'enganda ze n'abategeeza nti buli kimu kiri mulaala wabula nga bayise emyezi 2 essimu kwe bayitanga okumufuna yavaako essimu nga takyagirinako buyinza nga tetukyamuwuliza nga batabuddwa ku ngeri y'okuddamu okuwuliziganyamu n'omuntu waabwe bawalirizibwa okusindika obubaka ku nnamba ya mukama we gye yali yabawanga yakatuukayo kati boosi we twamulemerako ennyira nze nakunfaaminga oyo sigenda jjirwa kuba video mwagire eri ku international level ntandise bwe nti baana bawala ne baana balenzi abagenda mu nsi z'ebulaayi okuba ekyeyo naddala abagenda mu Arab countries ng'oggyeko Dubai n'ensi ezisigadde zonna zisala kwekenneenya nnyo omulimu guno oyinza okulaba nga batwala ekibinja ky'abaana nga300 oba 400 naye bambi mubeeramu abaana abobuwala nga 10 oba 15 nga tebamanyi nti be batageti abatagenda kudda bakikola batya okubabuzaabuza mu butategeera batwala gurupu y'abaana nga 13 oba 2 oba 100 naye ku baana 150 kuliko abaana 5 oba 10 tebagenda kudda kubanga babadde match ey'abantu abaagala body organism mu nsi ze balagamu era abaana bali bate bamanyi bambi wabula bategeera nti yaabwe nga bategeera nti ensi ebagagidde kwe kutandika okubanga banaatera okumalayo contract oba nga tebannamalayo contract ne batandika okubayisa mu ngeri etategerekeka ne bamaliriza nga bafiiridde obulamu bwabwe ebyokulabirako bingi nnyo abaana bangi bafudde batakomyewo waka famire zo tezimanyi bali ekintu kino bakikola batya gwe mulaba tutte abaana 152 mwe temufaayo abalamuga kasa tuli bangi naye nga mwabe 152 mulimu abaana nga 10 oba 8 oba 5 ye target gyegenda okavalinga bano bonna expenses zaabwe na buli kimu mujjukire buli mwana oyo gwe bajja mu body organ emu eri equivalent ku $200 ejja dola bwe bukadde almost 7 kati kubyamu abaana 8 target abagidde mu baana 3 zino kampuni eziri e Uganda wepo ne kampuni eziri eri Mbuwalago ziba zikoze sente nyingi nnyo wetwogerera lwayo kitegeerezebwa nti mu Uganda abantu abatunda body organs olunaku bakunganya akakadde ka dola kamu bwe buwumbi 3 mu obukadde 5 plus nkiddamu mu Uganda okutunda ebiwoowoolo emitima n'ensigo buli lunaku kigambwa nti bizinensi eyo eyingiza akakadde kamu akadola bwe buwumbi 3 mu obukadde 5 plus olunaku lumu naye nga ani ali mu bizinensi eyo bizinensi eno bagikwatagana bata bizinensi eno erimu first family ngera first family agirimu ng'omukulu director ye mukulu gwaita Odrek Lwaboogo bawa Natasha mulimu ba in-laws ba Lwaboogo mulimu ba OC ne ba DPC
mulimu abanene mu Ministry of Health, mulimu ba doctors malwaliro agasinga obungi mu Uganda. Waliwo ebuzizaako lwaki omuntu bwafa ng'afudde bibye era still police mulino gitwalira omuliro okukimumulamu n'egutwala bekola postmortem. Mu kukola postmortem omuntu bagenda omubadiza nga bamusaze bwe bamusaze kumujjamu guno omutwe bamusala okuva wano mu kifo bati ne bamwabuliza mpaka eno wansi. Buli kimu ekyetaagisa okutwala ne bakitwala. Mujjukire abasoma science bagamba nti omuntu newankubadde aba afudde kimutwalira essaawa endala eziwera essaawa ndowooza eziwera essaawa nga oba 28 oba 27 omuntu ono nga tannafa ebintu ebimu eby'omunda nga tebinnafa bikyali biramu bisobola okukola nga basobola obbiza okusa. Yensonga lwaki immediate omuntu olufa poliisi ereeta amaanyi n'etwala omulambo ogwo kubanga kyebaagalamu baagalamu ensigo, baagalamu omutima, baagalamu amawowoolo. Gobanga oyagala postmortem kiki ekikutwalisa kubanga kino kiri mu Uganda yonna naye nga mujjukire mu kusoma mateeka kimenya amateeka tinjala bajjukiza. Mujjukira otatandika okukola programu zino Parliament netandika ogamba tugenda kuyisa etteeka erikwatagana ku body organs nga kikakata ku ddwaliro oba gavumenti yaddemba okugyamu omuntu ebiwoowolo bye oba ekibumba kye n'ekitwala nga tebalina bwebuuzizaako. Olwo nga tumaze obba kuba ku nsoloboto abantu bategedde nti ekintu kye bakola kikyamu nnyo okubba body organs z'abantu. Eri etteeka ani yalireeta? Etteeka yalireeta ye Odrek Lwabwogo ng'ayita mu musanji munne oba musajja munne kati akola ng'ayita musanji munne ne eyita Anthony Jeno gwe bayita Kiriwa Kiwanuka. Kiriwa Kiwanuka nga bakolagana ne Odrun Karugire oba Odrun Karugire. Odrun Karugire kati ye yawasa muwala wa Museveni. Kati Odrun Karugire ne Kiriwa Kiwanuka ono Odrek Lwabwogo yabakolera package n'abagamba kati muwandikire netteeka lifuuke etteeka mu litwale mu Parliament bali discussingeko nga kimaze obbakwata. Mujjukire mu nsi ezaakulala omuntu ne bwaba afudde lwaki aleka awandiisa ekiramu nti bwenfanga ekibumba kyange omutima n'ensigo birina gabyo bantu abo ababyetaaga kyetuyita donation oba donating. Mu Uganda ekyo tekiriiwo gwe bw'ofa. Kati bano abantu waliwo ebuzizaako kiri kye mbagambye nti omuntu bwafa waki poliisi ejja n'etwala omulambo n'ekuba n'amasasi bizinesi egenda mu maaso. DPC bali mu bizinesi, OC bali mu business, ba doctor bali mu business, State House eri mu business. Kati ntandise bwenti omwana ne bwafira ku kyeyo poliisi y'oku kisaawe ekola buli kimu ekisoboka n'okola nti omulambo ogutuuka bamu ne baguziika nga famire tegukebedde kubanga kiri mu order okuva mu State House. Order eweriye Odrek Lwabwogo omulambo ogutuuka ku kisaawe tegulina kuvaawo, gulina kugenda direct kuguziika kubanga tebaagala gukebera kubanga sente wezi. Imagine omulambo gumu oba omwana omu. Kati kino bakikola bati basooka ne batandika business eno yatandika mpola ne batandika okujja ku baana ba street nga bakwata ekiro babatwala ng'abasaddaka abajjamu ensigo ebibumba ne bamala ku street. Ba street kid bonna bavanga Karamoja n'abaana bavanga mu Buganda. Mukyala abaana abangi ku ba street kid tebakyaliko. Ne bajja ku balalu. Abalalu bali mu categories bbiri. Waliwo abeefuula abalalu bambega ba gavumenti abo we bali. Naye abalalu abasinga obungi banoonye buli kibuga kyonna we baali tebakyaliwo babakwata dda babasalaasalamu ne babasalamu ebibuma ne babitwala n'amawolo babitunda ne bavaawo ne bagenda ku buli muntu yenna agudde ku accident with immediate effect. Accident olugwa kasita mu poliisi ono waguddewo accident poliisi batwala kipayopayo buli gwe bayingiza mu mbeera gye bayingiza mu ddwaliro nga woodi batuusizaawo abamu babatta na bussi era olwokumala okubatta ng'abajja mu bintu byabwe babateekawo. Bizinesi weeri era etambula bulungi nnyo kubanga bakikola bakimanyi. Kati bavudde awo ne bagamba tulina kukola tutya ne baga kati tulina okuba nga abantu batubatwalira ddala gye birina okusibuka gye balina okubeera ne babatwala. Kati basitula muntu mulamba nga bamutwala bamukola kye baagala bafuna ssente. Mbagambye omwana omu afiira ku kyeyo ng'afiirire mu bintu bino eby'ekisulo bamujjako bamufunamu emitwalo 2 egya $, bwe bukadde almost 7. Kati jjukira companies bazitadde ne mu byalo zaatuuseeyo nkiddamu. Companies zitwala abaana ogenda okukola n'ebyalo zaatuuseeyo naye ziri mu Buganda wokka. Mpozi ne Busoga zitandise okwambukayo. Kati zino company ekizireeta kuno oba ekizireeta n'ekizikozesa gwewuunye. Lwaki companies zino
ne bwe tukuba endulu nti abaana babandi bafiira mu biyumba abaana abandi tebasasula teri anyega kubanga kampuni z'abanene of course zikola buli mulungi nnyo okufunira abaana bano emirimu ne waliwo ekintu ekikusike ekyokuttiramu abaana abangi abaana bafunamu ssente naye ng'ekintu kino bizinesi ebadde etambulira ddala ebbanga ddene olw'ensonga nti be bali mu byebufuzi njala ombuli eno paliamenti era etuddeko neeteesa ekintu kino kubanga paliamenti era bano ebagirina babawase ne bakola ki ne basituka kati ngenze mu maaso nga mbabuulira ebintu bino nga bagambye nti ba DPC mwe bali ba OC mwe bali okwetoola eggwanga lyonna eno bizinesi bagibanye bulungi ng'etambula omukulu agikulira ye Odrek Lwaboobo n'abantu abalala mujjukire lwe bawatamala emirundi obutwa yali amaze okugwa mu lukwe luno ng'ebintu bino abyogedde tebagala bamugjewo n'awona era naye akyabaliko tannabata referral hospitals zonna mu Uganda zikimanyi bulungi nnyo nti guno omulimu gugenda mu maaso teryayogera senior police officers bakimanyi bulungi nnyo teryayogera Minister of Health ekimanyi bulungi nnyo teryayogera naye nga bannyinaffe ne baganda baffe wonna abafiira e Bulaaya ebintu ebibatta tebitegeerekeka olw'ensonga nti eno bizinensi egenda mu maaso eno bizinensi nga bwe mbaga nti yatandikira aba street kid nejja mu balalu nejja mu bantu ba accident aba boda era kyova olaba nti gweweebuuze mu constitution tekikkirizibwa muntu kuba nti bw'aba nga agudde ku accident kugibwa mu bintu bwe bafudde postmortem bagikola bagijja ku kibumba ku mawoolo ku nsigo ku kitegeeza ekigenda mu maaso mu Uganda kinene nnyo kati wano wenjagala mu ntanyiro y'Yosero Tabasira mutano wa Kalekezi ne family ye yonna mbabuulira ebintu bino era mbitegere bulungi ngenda sooka bazza ye mabega muwulire bulungi ekisookera ddala saagala munda Uganda yeekubya mizimu egitali gya family ye era njagala muterere mu layini bulungi nnyo muwulirize bulungi mumpulirize ensonga zino gwagamba nti ebyobufuzi bikwatako nkulayira bigenda kukwatako economically ebyobufuzi bigenda kukwatako one wetwogerera ababbi bonna abali mu Uganda basinga obungi batandise okutunda ebintu byabwe genda ku bibanja ku Facebook ne ku mitimbagano egisinga obungi ku bayita marketplace ogenda sangako abampe bibano nga batunda ebintu byabwe batunda amayumba batunda amayumba batunda amataka batunda buli kimu naye nga webuuza abitunda yabijja ludda wa tutandise bweti akatambi kaliwe kati Muhoozi Kanyerupama manyi kuno ku video kwoli mwazanya ekibozibozi n'ekitawo Museveni ogende Rwanda ng'okosa ennyonyi y'eggwanga okubuzaabuza abantu batunda project nakugamba gwe tolinawo osobola kufuga Uganda bw'olikola otya one toli munnayuganda two teri muntu ayagala kufuga asobola kukola bikolobero ngatta abantu nga babutulugunya taliyo tekisoboka wasituka n'ogenda e Rwanda okubuzaabuza bannayuganda bo negotiate nze bagule boda nakibagambira that is impossible tekisoboka kubanga ono akimanyi omwana muntu omukalu talina kintu kyasobola guli gwali muzannyo muteeketeke bwe bagiguddewo boda nemusala ne mugenda bantu bameka basasudde tiketi okuva ekigali okudda Uganda basasudde Uganda okudda ekigali bameka boda nabagambye nti ebadde nzigule era ng'ebyamaguzi bitambula ebyamaguzi biriwa emmotoka ziva e Mombasa ne ziyingira Kampala ez'Erwanda ne ziyingiza amafuta na buli kimu naye Rwanda okuyingira Uganda okuyingira Rwanda kuli Rwanda liko borders 3 ezingira Rwanda naye mumanyiko emu boda ey'ekatuna era gye babalaga boda ndala kati ye Kagame yasooka n'asiba abantu be tebafuluma tebayingira Uganda naffe abaagala okuyingira ne basigala nga baliawo tebabakkiriza okuyingira Rwanda ng'oli munnayuganda buli munyalo tekwangona endagamuntu original ate endagamuntu zaabwe ziri mu system va kwene ya Uganda nkunyonyola endagamuntu y'omu Rwanda bakwata bukwasi nini namba ye Rwanda bagiteeka mu system nekulaga mu system nekugogo zinza okuba nga kweziri kwata ya Uganda ogiteeke mu gogo oba gisaakingeko bw'onoofuna details zonfa ng'ate yabbanga lya myaka kumugibwa kuba tokyali munnayuganda so oli bagenda kuzanya muzanyo gwa kuleeta mwana ono naye ng'akimanyi bulungi tekisoboka omuzanyo gwayise era bwe gwayise TV ki eyabadde okukavalinga abantu abadde bagenda e Rwanda yabadde NBS ani yabadde abuuza Kanole Mugisha buli lwa Kanole Mugisha ng'alina waayimiridde alina by'abuuza mumanye nti eyo state ye staginze ekintu kino okubalaga nti Muhoozi wali tana kyagenda kusobola era tana kyagenda kukola kubanga eyo project egenda tama gwogamba ogenda fuga Uganda ekisooka tune munna Uganda kikisooka ekyokubiri teri muntu ayagala bukulembeze asobola kutulugunya bantu tekiriyo nga kitabo akikoze ekyokusatu kino njala mu kitegeere information ejenine ndaga bwenti
nti bw'olimala okubba nawe bali kubba. Nkidda bw'olimala okubba nawe bali kubba. Munnanga abasajja okuva mu 1986 baakozesa ensimbi za Uganda okuzimba eggwanga lya Rwanda. Ne bateekawo buli kintu kyonna ekyetaagisa okuba nga kyetaagisa mu bulamu bwa bulijjo ne bakiteekayo. Abantu bano nga baddira ne ssente ekonomi ya Uganda baziteeka Rwanda okuzimba naye mukimanyi bagamba okalyadda kaddadde ensekere envunyo girira mu katiko n'ekulinda mu kofini. Munnanga information gyenina sebo musajja oli tayagala basajja bano kuddayo, ayagala basigale nabo bafiireyo emaali agikwate yonna agyeddize kubanga ye mission ye. Sekawuka kaali kakulube okalaba okola ki? Okadduka. Eyalumu omusota bw'olaba muwodduka ono omwami akimanyi banaabayekera ebikola bakola mu Uganda basobola obbikola ewuwe. Kati njala bagamba ekitundisa abantu bano ebyokulwanyisa ebyo bakimanyi. Tebakyalina wadde n'ensimbi n'embulisinzi bateekerwa na zonna ziri seized. Property ziri seized. Kyokka tebasobola kukkiriza n'omuntu n'omu kuyingirayo. Mugende ku bibanja babaga nti babitunda. Essaazi no information gyenfunye nti eyita General Salim Salakanda nako ne mu North ayagala kudduka ayinza okuba yadduseeyo. One, ya spendinga sente nyingi nnyo mu kugula ettaka lya Northern Uganda ng'ayagala teekayo estate n'okubbirako eri abantu bali. Afeirinze okufuna abaguzi abagula ettaka n'okudevelopinga kubanga n'abagugira baabiganye. Kino yafunye force okuva by indigenous Northern Ugandans abatandise okugenda against his business. Era olutalo olugenda okusuutuka emmanga engulu tumugenda dotegeera. Kitegeezeddwa nti omwami ono yadduseeyo era nategeezebwa nti n'amaka ge oba ettaka liri eggaluga alitunda. Batandise okweggyako property zaabwe mpolampola kubanga bakimanyi essaawa yonna ekintu kyabika. Kati gwe munnayuganda mu kifo ky'okudda okuwandiika ebbaluwa okukola buli kimu ekisoboka oli awo akonde maaso kikyoyagala. Abasajja bali ku pressure. Ekintu kiyidde bakolako kusindika busindisi muli wano. Nabo bakimanyi nti essaawa nabagenda ffe tuganye okukola ekintu kino ekiri wano. Kimulabirako kola. Kati wetwogerera essaawa zino. Abantu bano buli alina ekintu kyonna tasobola kifunako kubanga baabisiizi nga teri muntu asobola kufuna kintu Rwanda. Kati Kagame akimanyi bano bamafiya tasobola bakkiriza kujja mu nsi ye. Golowooza lwaki singa yali abakkiriza okujja mu nsi ye? Bameka abandi bagenzi ne bekubisa ebifaananyi nga ne yali atutayo akapaleke ono Andrew Mwendo muliwo bisiyaga kojja wa Muhoozi bwe yagendayo kyekyaddako bamugoba nga nina bugisi bufungize bukyanga bamugoberwa dalezeeyo. Lwaki teyagenda na mutabani wa Muhoozi anti yamutegerera? Lwaki Muwenda oyo asirwala muliwo bisiyaga teyagenda kuwerekera mutabani wa Muhoozi e Rwanda anti yamutegerera? Lwaki teyagenda? Kubanga akimanyi akasajja kabategeera bamafiya babbi baamala okukola ne banyaga eggwanga Uganda bateeka e Rwanda n'omuyayi ne n'abizingako byonna abitutte. Keri yalina ebisumuzo bya boda teri kuyingira. Ebyamaguzi ebiyingira ekirowoozo lwa saa 12 tulanga ziyingira zitwala ebyamaguzi nga zimala okutikkula nga zikomawo. Balo bantu walanga na bisimanyi tugenda kwaffe. Oyo eyita simanyi myoka Minister of Finance eyagamba simanyi bannayuganda temusooka muliddeko okugendera mwagamba ensalo bagigudde bannayuganda bagenda. Lwaki tebagenda? Kitegeeza muzanyira ku bwongo bw'abantu namwe mukimanyi oyo Bahati. During the COVID pandemic time, oyo Bahati yakwata $1 million nazisindika Rwanda ziyambe. The same applies to mwebaze. N'abala bangi basindika ssente Rwanda nga bannayuganda bali mu kufanjala byonna property bazitwala bazikwata. Kati njala babuulira tebabalimbanga nti waliwo enkolagana n'ensi eyo. Enkolagana ne baweeri batuzanya kannemu kanabiri kafumba mwanyi katakonko malanga jakanwa kwa lufumbo otya bulijjo kambale bale 10 wezi atalina bwongo tojja kutegeera nsonga zino. Kati ntandise video wano wenyini wenjagala bategeerera nti mutegere bulungi nnyo ebigenda maaso mu Uganda. Bannabyabufuzi mu Uganda, judicial system mu Uganda ne bannansi, shame upon you. Nkiddamu judicial system in Uganda, lawmakers and all Ugandans, we should shame ourselves because we failed to understand all these games all along. This gentleman, he doesn't even qualify to be or to lead Uganda. He doesn't qualify. The history says it all. Ntandise bwenti muga mwina parliament, mwina amateeka, mulina ba politicians kubanga bakimanyi bulungi nti omuntu amanyi okwogera oluzungu mubbi. Mukimanyi bulungi nti abantu abefuna tebamanyi amateeka bamanyi buli kimu babeera basiru.
kati bannayuganda mwenna abadde byofuzi since 1960s ne mulemu okuvayo kwogera ebintu bino ffe tubyogera ebitunoonyesa okwagala otutta njagala mweswaze mwekubireko mu ngalo olwokuba nti mwalya mu nsi yammwe olukwe. Ntandise video. Yoseri Tibahabula tabasiro mutano wa Karekezi nsi yaleta muzeyizedde wano wendi mpuliriza bulungi kwata akakalamu kusomese. Mukulu waliko owa state research era mu government y'omugenzi Milton Obote wagikolamu government zombi bbiri wazikolamu. Amini wajja okuwamba naye okola mu government z'Obote ngani wakola mu government z'Obote nga Yoseri Tibahabulwa lutabayisirwa njagala mukwata amanya gano mulye okuba mu 1906 jangu 1907 jangu 1907 omwami ono amanya ge amatufu ye Yoseri Tibahabulwa lutabayisirwa era agenda okusavinga nga state research agent. State research kati yekolanga ISO ne semwai we yazalira muhozi Kanyiro gaba yamuzalira Kenya kuba gundi bwesoma gemanya ga amatufu bwamala okulwanyisa bano bonna nga Yesu Tibahabulwa tabasiro mtono wa Karekezi tutuuka mu kulwanyisa Amini Steve nga ye Yoseri Tibahabulwa tabayisirwa mutabani wa Karekezi tutuuka mu 1908 akyusa amanya yeyita Yoweri Museveni mumpulira bulungi nnyo olutalo lwa kinana lwonna alulwana nga Yoweri Museveni olwa kinana muwandike bulungi nnyo naye kuva mu 1905 okuyingira 7 nga yeyo Yoseri Tibahabulwa lutabayisirwa amala okuzoganya Abamini bonna Obote bonna tuyingira olutalo lwa kinana nafuka Yoweri Museveni akunganya banne bonna bakola obuvuyo bwabwe bayingira ensiko balwana bakola obuyekera mu Buganda batta abantu bonna nga Yoweri Museveni tutuuka mu kalulu ka 2006 I think 2006 yeah tutuuka mu kalulu ka 1996 if I'm not mistaken 1996 or May 1996 olwo akyusa erinnya yeteekako erinnya lya Kaguta first Yoseri Tibahabulwa lutabayisirwa atuuka mu kalulu ka bonna ng'avudde mbiri ebyekiyekera ateekako erinnya lya Kaguta. Kaguta ye yali bba wa nnyina nga bamaze okuva eri ewabwe bamulesa akulidde mu Uganda yeteekako erinnya lya Kaguta afuna amannya ameka 3 gali aga Yoseri Tibahabulwa lutabayisirwa agasudde olwafuusi oyo muntu omwasooka bw'amala okuwamba bwatuuka mu 1906 ateekako eri Kaguta abantu babiri nzija tujja akyusiza constitution ye Yoweri Museveni Kaguta abyesereze eggwanga ye Yoweri Kaguta Museveni yewoze buli kimu kyonna ekyetaagisa ye Yoweri Kaguta Museveni tutuuka Kyagulanyi avaayo nga tanavaayo constitution ya Uganda agikyusa nga bw'ayagala Yoweri Kaguta Museveni kimenya mateeka tutuuka mu buli kimu kyonna kyakola kikolanga akoze ne constitution 1995 ye Yoweri Kaguta Museveni ng'akikola mu bumenyi bw'amateeka bannamateeka bonna tekuli ayogera tekuli member wa parliament ayogera tekuli munnabyabufuzi yenna ayogera tutuuka wano mu 2020 mugumu munange ng'ampika omusajja nti amanya g'amatuufu gwe Yoseri Tibahabulwa lutabayisirwa nga tumugamba twagala empapula kuwasomera nga Gaya akalambira tazirina nga Gaya yocha Makerere University nga Gaya yefuula ekirala kimulya tugende Tanzania teri empapula teyasoma tusindikiza omusajja leeta qualification ezo tazirina abagezi nga bamugamba nno oyo muyaye kakutteko bw'oba oyina empapula zolina nga ziri mmanya ga Yoseri zijjeeyo omuyaye kyeyakola nga agenda nga ntikyusiza amanya nze Yoweri Tibahabulwa
abantu bafuse oyafuse wakumeka wakusatu oli yasoka Yoseri Tibahabulwa Lutabaisirwa mu kinana amaze okuwangula mu kina mukaga ateka keri akaguta nafuka eri kuva mu 15 yefudde Yeyoweri Yeyoseri Tibahabulwa Lutabaisirwa tutuuka mu kulwana mu kinana afuka Yoweri Museveni tutuuka mu 9 mukaga ateka keri akaguta abantu basatu akoze obuvyo bonna bali abantu bameka basatu tutuuka mu 2 Kyagulanyi ajja tupika omuyayi twagala amanya g'amatuufu ngamuga mzeeyo manyi oboira kapapula ka P2B oba ka Nassale oba ka Mujiji kaleete abayayi batamye ng'asooka asirika kati kumbe nabano bonna ababbi abamujjirako nga bazze bakamuwa fregi nze Bannayuganda nga batandika Sejjusa yasooka mbu simanyi nze Sejjusa n'agenda mu kooti n'akyusa amannya bitandikiriza tuba tuli awo muntu naye agenze akyusiza amanya ekyo bakikola kubanga bamanyi waliwo omukulu ogubalaga nti si Bannayuganda tebateekedwa kubeera mu Uganda wadde okweriranya Uganda baze batandise okukyusa amanya weebuuza amanya bakyusa gaaki kubanga bakimanyi waliwo abatandise okuanalyzinga ensonga okuva ku baana babulijjo be basasula fe point blank tekuli producer tekuli editor ensonga tuzoogera nga bwe tuzoogera tetwagala kumanya tupampinga Yoseri mugamba gwe Yoseri Tibahabulwa Lutabaisirwa mutabani wa Kalechezi agagamo 7 gonna gakiyaye biri gomu Kyagulanyi ajja tupika omuyayi tumugaleta qualifications be babitinkula omuyayi nga tavanga tagamba nti ye Tibahabulwa wafuka Tibahabulwa kati wawa ne wali film Museveni nakugamba nebone sige enfuufu nebone sige gerenge jajja tugenda kuwabira ne family yo lwaki bazukulu waffe bajja kuwabira family yo temugenda kutwala kintu na kimu Uganda kambere kiriya nnyo ku nsonga eno temulina kebere toyi kebere engatto era gwe Janet nkusaasidde mama asasine naawe amanya go si gwe Janet gwe eriyo gwe Janet negaligi wetuma mujene gwe Kemba bazi naawe tetumanyi uvuna budo nenjitawo tetumanyi nenyoka tumumanyi naawe oli kakundika nakakyusa amanya munange omwami wamalo kyusa amanya abantu bana twagala kubuuza okuva mu 1955 ono musajja yani mu kinana abantu ani atta Bannayuganda afuze gwanga ani alifuga era alifuga ngani tugenze maaso tugenze kukwanjula mu mateeka tulina kye tuyita kankibanyonyole bulungi mu mateeka tulina ekintu bakiyita bati mukiwulire bulungi mu mateeka tulina kye tuyita name court deed bw'oba oyagala kukyusa amanya olina okugenda mu kooti n'okyusa amanya kooti n'ekubuuza ensonga n'oziwayo n'olwokukyusa amanya Yoseri Tibahabulwa Lutabaisirwa mutabani wa Kalechezi okuva mu 1905 okutuuka mu 1908 kooti ya jjajjaawo kije wagenda mu yakuwa amanya ogajja ku Yoseri Tibahabulwa Lutabaisirwa ofuuke Yoweri Museveni kooti ki kubanga court deed name teriwo that means tugenda basiba ezo simanya kamwesi simanyi zino zimisitiru simanyi zino zemuzimbe simanyi zani zino akashia molo bigenda sigala wano ngati wali kyemututeko ezo na apartment zemuzimbe na mugongo era Bannayuganda mbagamba mubere bagumunga asula ku ttaka buli kimu kye baddye tugenda kifuna era Yoseri obadde obuzaabuza nga afukana mbu tewali asobola kuwabira tugenda kuwabira njagadde kubagula maaso bannabyabufuzi bamemba ba parliamenti n'abaaliwo mwenna mwali luddawo omwami ono ng'akola ebintu bino tugenze mu maaso nkuddiza yekkebabega okuva mu 1905 omwami ono ye Yoseri Tibahabulwa Lutabaisirwa bwetuuka mu kinana ye Yoweri Museveni alwana wangula tugenda mu kalulu ka bonna tuvudde byekiyeekera atekako eryakaguta oyo akyuka afuze eggwanga akyusiza constitution naye nga si Munnayuganda n'eggwanga terimumanyi kati olwaleero mu 2021 ng'afuuka Yoweri Tibahabulwa Museveni kaguta
Era nga Electoral Commission emunominatinga nga Yoweri Tibahabulwa Museveni Kaguta. Simba wakati awo. Oli okuva mu 1995 okutuuka mu 2021 yani. Era by international governing bodies, World Bank and world leaders, you have been facilitating a person who is not known because he is not a true Ugandan. He's a foreigner, he's a refugee. This guy, he had changed his name more than 3 times because he's not known. Right now, he's known as Yoweri Tibahabulwa Museveni Kaguta. Remember, since 1950s, and his original document states that he is called Yoseri Tibahabulwa Rutabaisirwa, and he was working as a state research agent. In 1980, he waged a war against the previous regime. He nicknamed himself as Yoweri Museveni. Then later on, he changed from Yoweri Museveni to Yoweri Museveni Kaguta. Then in 2001, he also changed from Yoweri Kaguta Museveni to Yoweri Tibahabulwa Museveni Kaguta. So, if I may ask, the world governing bodies, including IMF, World Bank, all international governments, including the British government, the American government, the European Union, and the African Union, who is this guy who has been ruling Uganda all along for 36 years? Kino kyembagamba. Bwe tugenda mu kkooti okuwabira abasajja bano, Bank of World Bank temutubanja wadde n'ekikumi, IMF temutubanja wadde n'ekikumi, kebere China temutubanja. Sente mugenda zibanja Museveni gwe mumanyi kubanga talina wamanyikiddwa. Okuba kuli ekintu kino mukitegere bulungi nnyo. Essaawa zino we twogerera, ebiwandiiko bye byonna worldwide bamumanyi nti ye Yoweri Kaguta Museveni, so si Yoweri Tibahabulwa Museveni Kaguta. Mu embassy za Uganda zonna n'ebitongole bya gavumenti, omwami ono kumanya nti ali irigo mu Uganda oba ali irigale mu Uganda, portrait bye bifaananyi byemukulembeze ebibeera mu office. Amannya gali ge yasooka okukozesa galiko signature yaago. Nakati ono bw'afuuka Yoweri Tibahabulwa aba alina okuba nga alina signature endala nga n'ebifaananyi biriko amannya malala. Embassy za Uganda zonna ebifaananyi byakyuka. Signature zaasayininga ku mpapula z'eggwanga zaava mu Yoweri Kaguta Museveni ne zifuuka Tibahabulwa. Kitegeeza n'abatufuga temubamanyi. Sente ze babba eggwanga bazibba kubanga bano bamafiya tebalina kye batu. Please mutegeere munnabyabufuzi mu Uganda agenda bagamba bintu bino. Kabeere Kadaga, kabeere Olanya, kabeera teri agenda bibaga kuba tembimanyi. Kati wano embagambira temuleka na bana abantu. Kubanga bana abantu ono musajja atufuze nga atufugira mu bintu by'ekijaayi. Kubanga nakati saazi njala bagamba empapula za sayininga ngani. Empapula za sayininga ngani. As who? Since 1950 is known as Yoweri Tibahabulwa Rutabaisirwa. 1980s, he known as Museveni, Yoweri Museveni. Coming 1996, he changed to Yoweri Museveni Kaguta. 2021, he changed to Yoweri Tibahabulwa Museveni Kaguta. But remember, this gentleman has been signing all Ugandan documents illegally. Kati se bulijjo weebuzaabuza mbusimanyi weefuula mbusimanyi toli munda Uganda se bannamateeka mwenna ne bapaalya ne balya babufuzi temutegana. Bwe tuba tugenze mu mateeka nga gavumenti ekyuse Uganda tebanjiwadde n'ekikumi neki. Sente ezisayiningako se munda Uganda n'amanya tetugamanyi. Mmanyi kuno Museveni kuuli ondaba.
date zonna sente zitubanjibwa Uganda tetubanjibwa n'ekikumi n'eki munoonye omuntu wa mogomwasi eyabasayiningira ku mpapula namuwa sente fe tetumumanyi kubanga si munna Uganda njala kubuuza Uganda yasooka kufugibwa Sir Edward Mutesa mwali muwuliddeko nti si munna Uganda ng'ojjako kuba kabaka yalina ebyobugagga bye tugenze ku mugenzi Milton Obote ekyobugagga kyokka kyeyasigaza ekintu kimu Uganda House ate yali pate building tugenze ku balutwa talina ddaka ku Kusite Square wadde kukwa tugenze ku Let Idi Amin Dada mukazi we yagamba tumule twale kunamuga sigenda kutwala sente za ggwanga yafa mwavu talina de police mu Kampala nayiwe wunyona agamba mbo intellectual ne ba intellectual abaliwo since 1950s tekuli asobola ku addressinga issues zino babye ggwanga bali mazeewo bali banga baani tebakulya sente kati eno video lwana nkimanyi Museveni ekyaya mulemi okunywa nkimanyi nekyaya akulemi okunywa kuuli kuno ne mukazi womukanula amaaso ng'enteesa lereerwe kati mukulu onaine enkofu wano mutwe alinga akabizi kabitanga eyita mabirizi mbu yasoma mateeka sebo ebintu byekisubi ogenda wabira somewo byono wachi to finding out omuntu gwokolera manyage yani sagala mu Uganda demu kwevuma ne mu Uganda mundo era mwekube oba oli mu America oba oli luddawa please tubere ne cause emu kubere wainale muzukuka kino kigenge kiri atabala kikira nasigadde waka omusajja simu na Uganda family simu na Uganda yesongola kibazi bakyusa amanya okitegera kino kibabula eno government bwechuka tebagenda sigaza adine kintu neki kubanga binambucha mujjukire nti waliwo munansi constitution ya Uganda ekuwolukusa okuwabira Museveni ng'omuntu nti simu na Uganda era yawabira Kaunda owa Zambia nti simu nansi yawa mu UN ne finding out nebuza Kaunda obujulizi bw'obulaga nti munna muntu wa Zambia bwamubula Kaunda ne bamujja mu kulembeze munna Uganda ali mu diaspora munna Uganda ali waka osobola okuwabira yoseti bahabura tabasima mutono wakalekezi due to the differences ofunye simu na Uganda ona asobola okuvaako World Bank bate tubanja MYM fata tubanja America tetubanja Bungereza tetubanja ne China tetubanja kubanga sente bazi wa muntu mukyamu kiringa bono okola era ng'osindika sente n'owandika era sente ne zigende wala oba ku mobile money oba ku electronic money wire transfer oba n'ozisindike wanoosindika message n'egende wacha Museveni bw'ati it's wrong message Museveni wrong message yagenda we yawaba nejja mu Uganda tebakulya sente kuni weewuunya omusajja tetu referral hospitals onanfu enguudo nfu teri munansi asobola kutta bannansi na kutulugunyanga okutulungi ogwira mu Uganda tekisoboka okujjawo nga bamutulira nga bamuzaala sebo nkiddamu IMF Bank Office me World Bank simanyi baani sente zonna ze bawa Uganda nkiddamu bannamateeka bali Uganda mugende mukifanyiringa out mukijja kunze omuntu atufuga simu na Uganda yakakyusa amanya emirundi ena nenga tegalina we gali recorded kuba tamanyikiddwa kati ani afuga Uganda era agifuga ngani agifuga ngani era sente abaddaze ulangani constitution ya Uganda gikyusiza ngani no down not anko kwa ne muna Uganda mu origino ne mwevuma ne kumba mwevumira ku kintu ekitali imwe kitotasola ndo ngomusajja simu na Uganda ngirati wali muna wateka asobola kuvayo bona abali watoleza kwogera nsonga zino tojja mbisa ku TV ya Uganda bali ya Uganda be kubanga tebajja bba ku mboko babatte fe tujja byogera kati encha kiyinza okumpaliriza okudda kansooke mala okudda mu eno information sawo mukulu twagala okuba mu 1995 oleete name court deed muwakyusiza amanya gano gonna ne sente za Uganda zobadde osayininga buli kimu kyonna oleete wano tugenda kukusiba n'ebigere bikunyooke n'omulambo tujja kugusiba mbuza ba ambassador bonna muri mu nsize mulimu ebifaananyi ne sayini ezisayininga ku papula za Uganda anazi sayininga ngani
sayina ino okubeerako Yoweri tibahabulwa kuliko Yoweri Kaguta Museveni portrait zonna ziriko Yoweri Kaguta Museveni kyokka yalayira n'okumuwandiisa bamuwandiisanga Yoweri tibahabulwa Museveni Kaguta brain is a monkey teri mu nabyabufuzi asobola kwogera kigambo kino teri mu nabyabufuzi asobola kwogera kigambo kino Ugandans are suffering worldwide. The man is spending a lot of money by deploying spies across the world to silence Ugandans. And other Ugandans, they keep silent because they fear to talk. Remember, when you fear to talk, you die. When you talk, you die. So it's better you speak as you save your nation. This man is not a Ugandan. And his entire family, they are not Ugandans. Including this man called Sam Kutesa, it's a mafia. Ask why this gentleman was caught red-handed with a bribe of $1 million US. Why is it that he's not somewhere in a prison? Ask yourself, Sam Kutesa. He was assigned by Museveni to go and represent him in the United Nations as the chairman of the United Nations. But he was given $1 million in cash as a bribe for some missions in the UN. He took $500,000 himself, and he gave $5,000 to Museveni as a bribe. But the person who gave him that money is a Chinese national. He was jailed and is still in jail right now. But some Kutesa is still moving because for us, we see it as an easy situation, no problem, because we know these people are thieves. We can't talk about thieves. Ntidam. Samo Kutesa musajja munyarwanda omubbi abye gwango dimarawo bemba mwangala okumanya nti ensi efuga bagwira ababbi oyo Kutesa Museveni yamusindi yamwandikira ebbaluwa n'agira mu mulimu UN nga yisente bwa UN Omuchina n'akwata akakadde ka dola n'akawasa mu Kutesa nga balina dirize bagenda okukola mu Uganda omwali n'okuzimba ekibuga ky'Abachina mu bizinga by'esese Samo Kutesa nasigazako emitwala 5 najo Yesu tibahabula tabasika mtano wakali kizinga enguzi America n'ekimanya America bw'ekimanya ne China n'ekimanya Omuchina ne bamukwata ne bamuziwa bwekera musinu yakagitamanyiddwa kafufu ono bwe yadduka mu America yadda mu Uganda nga atuula teri yamukwatako netasobola kulinnya mu America kubanga America suspect ne exhibit number what sikyajjukira na code yezo Samo Kutesa exhibit number be bantu abasajja batulina ababbi twate bulusa abantu mugenda tandika okulaba ensentufu bweri kino kibagambye teba muntu yenna akumanyira kubanga njala bategeza ne data yenna oligino okuva Uganda yafuna independence ali mu migration yenna ya deletingibwa nkiddamu data wabana Uganda yenna okuva Uganda yafuna independence akwatagana ne migration Yoseri tiba hawalo tabashiwa mtanu waka na kizisi ya leta data bamushimura yensonga lwaki bage mufune passport yempya eza East Africa kubanga mbuziri jeno buli mbate sobola kujja nefuna passport ndegera mwejjeke ya ya Uganda yensonga lwaki endaga muntu ya myaka 10 kyekigenda okudda kafuta myaka 10 kubanga bayingiza they are pumping they are refugees into Uganda No sanga muna Uganda nze sisobola kulanda muna Uganda muna kubanchi manyi we are all Ugandans because a person who was born in Uganda is a Ugandan sisobola kulanda muntu era mbalabanga mystical ne bunayo bale mukuna kutya ekizibu kiri ekintu eki Yoseri tiba habro tabayisiwa mutabani wakale ekizibu kya Uganda mu abasigadde mulinga masanyalaze amasanyalaze bagava ko balubu tekola kati Yoseri ge masanyalaze betugajja ko balubu sobola no jijjamu Gwegenda okwata ministry kinga kulika amasanyaze gajja kukuba nebwe gava ku ministry osobola gisumula ne bwaya ziteka mu kamwana ozia kati esazi no kitu nokuna kujjako masanyalaze gano tugajjako bana basigadde bonna tugenda kukwata bakwate bajja kuba nabo baddusi n'okunduka nga bivudde namu teri awagira Museveni nga si mubbi taliyo nobody supports Museveni who is not corrupt either all corrupt officials and public figures
who are dealing in black business, they are the ones supporting Museveni. Because corruption is the order of the day in Uganda. If you want smart business in Uganda, you can't get that business because the end of the day, if you don't give bribe to someone, you can't do business in Uganda. Nobody. Nowhere you can do business in Uganda if you're not corrupt. So kati kyembagamba buli muntu ali eyo gula amaaso obitegere bwe batolina budde bwogenda bitegera mbabuulidde bwada history okuva mu 1995 ani atufuga era ensimbi za Uganda badazisayininga ngaani baluuya mu gula amaaso batugamba buli Uganda ateekeddwa okusasula miliyoni 2 nsasula zaaki nazisayiningako abadde azibba ye muna Uganda nzisayininga nzisasula ngaani muna Uganda oteekeddwa okusasula miliyoni 2 okusasula ebbanja ndisasule ngaani abadde azisayininga yaani era mwe batandika akagamba akaganja ani afuga eggwanga lino mwali batuufu era mbatumiddeko eyatandika akagamba ani afuga eggwanga lino kajjambo ekitegeeza mwali kempe nga zibagamba mubuuza ani afuga eggwanga lino kubanga balina kawo mentality tebalina kye basobola kukola nekigenda mu maaso. So tomorrow nyinza okudda ne information ekwata ku ssomero lya SMAC. If not so nja bategeeza ndabasiwaako ddenja ninga mbategeezezza. So no mukama 13 tusinkane any day, either tomorrow or any other day. Nenga na information yaro bawa egenda batiisa mugenda kutya ensi n'olw'ensonga eyo mukama 13 nenga mwenna abalwana ku social media bambi mulwane mugezeeko okulaba nga mulaga ensi Uganda nga buyimiridde. Mugende ku Twitter, mugende ku WhatsApp, mugende buli wamu. Njalo tumira ku bantu mwenna abakola ku social media ku lw'enkyukakyuka bambi mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale kukola mulimu ogwo temujjanga okwo. Buli akola ina ku social media please mukole omulimu ogwo. Ebintu by'okuyomba ebyokulwanagana okujjako nga muzanya divide and rule card za Museveni. If not so omulabe wa Fogu Museveni kasitavaako bwati kiba kiwedde bisigadde byonna bijja kwesotinga out. Buno bwonna simanyi divide and rule sime byonna bijja genda ekintu kiryaki. Naye oyo Muhoozi Kanyerupama tategana kugamba mbu alina wagenda okwesiba simanyi okumulonda totegana. Kakwenza kiwamukoze kimala n'abala kimala tukooye. Mukaba bakumbe mwana.